bintu bingi ebikola omukwano naye nga ffe nga abavubuka b'omulembe guno tumanyi nti of course ssente zisinga okuba nga zitutambuliza obulamu. Simanyi gwe kiki olowooza ogenda kuba ate naawe otwegattako oteese naffe naffe tunyumyamu wano emboozi nti ku mukwano gukolebwa ssente kye kituleese wano nako olwaliro abawala bangi they are falling in for married men, reason being they are so caring. They are caring and caring is money. Kati watayagala kukola simanyi kiki ogenda kuba nti okola. Tulina ekigambo kye tumanyi okukozesa ennaku zino nti gwe atakola atalina ssente ng'oli musajja oyagalwa nnyina omusajja nga takola ayagalwa nnyina we tukinyumya babakyawa nnyumiza ekyana kiriyo Kampala tekirina kyekimpa kati bali eno bazunza mpale ku Kampala batambula badde eno badde. Let's talk about money. How important is money in the relationship? Sente kintu kyanjawulo mu relationship kubanga kyemanyi sente yetambuza buli kimu okitegeera ennyumba mwosula esasulwa sente lugoye luyambala lwa sente kagato sente buli kimu kya sente kati mu relationship gayi bw'abanga akuwa ku sente bayirabe nakyo kikuza omukwano gwabwe gayi bw'abeera nga akuwa ku sente olina ekizibu nakuyambisayo ka sente sente kintu kikulu nnyo mu relationship era kikuza omukwano. So ensangi zino abakyala tukola how much do you want a man to be part of like omusajja alina kuwa sente kyenkana ky'essaawa zino kubanga oyinza okuba n'ekizibu kya miliyoni katugeze nga 2 you want 20 million from him nagamba omanyi siziyina oba katugeze kale katutushize ku normal life okola oyagala kusiba nviiri kiba kikyali buvunaanyizibwa bwe okukusibisa enviiri oba kiba kizze ku gwe omukyala kubanga okola naye nze kyeŋŋamba wemba nga nkola waliwo obuntu obutonotono bwe mansobola okwetuusaako mansobola okubwetuusaako nze ng'omukyala nga sisabiriza musajja kumugamba nti ate mpeza enviiri ate mpaki ebyo bye mansobola okwetuusaako nze nga nze bansobola okubyetuusaako nga simusabi naye wemba nga nfunye ekizibu ekinene ne mugamba nti nyamba ompeyo ku sente bweziti ne bweziti anyambeko ku kizibu kyange mba njagala nampa ku sente mpozi n'ekirala omusajja nga abeerawo neyeerowooza nakuwaayo buwi nagamba baby some money keep it in your pocket okitegeera obeereko n'akasente mu nsawo ng'omukyala kituwanja essanyu n'abakyala munaaye kituwa essanyu ly'amaanyi omusajja okuwanga tomusabye bannange kino kimusa ngenda kibuuza mwenna omusajja ng'alina obudde is always there for you, you need him naye nga talina ssente and this guy is always very busy, no time for you ogenda nani? Let's be real nga buli kimu akikuwa yakuzimbira amaka emmotoka weeziri wifi mu nyumba wali you're living this life you've ever dreamt of you've always dreamt of so and this guy is always there hello babe olidde ku kyemisana nga akubira obeera naye nenga talina ssente who do you go for? Bana kisizira kale gwe wooli nga gwe omuntu oyinza obanga oli atalina ssente nga gwe weesobola ng'omukyala nga tozaagala osobola togala ssente za musajja kisoboka really nze mirembe nemba nyina akawumbi ku akawunti omusajja njagala osobola okubeera ng'ozaagala naye bwe osobola ogamba n'omuntu wange namutegeera talina kambeere naye akolere ki akuwe time akwe company bali tubala abashuga mama mbalaba they even invest in them. No, but I'm talking about our age right now. Our age. Kati mulimu emyaka ejaffe nga abamu baagala time. Nga bawala bategera baasoma ne babatikkira. Nga balina kale nga balina careers zaabwe nga just kyagala ku musajja time. Na company na love. Bambi. Nnyo. Kati mulimu abalala nga ye kyayagala ku musajja support. Okumutuusa wa? Somewhere. Kubanga abasajja bo batondebwa nga they are supposed to be providers. Yes. Ate nabo bakimanyi just economy yebeere boogeza abasajja bakimanyi. Omusajja yenna ali real abaata n'omukazi alina ssente. Omusajja ali real. Kati zibu very no gambo simanyi omukazi sirina kyengenda muwa mukazi abeerewo. Of course she will find another man. She will go and find another man who will give her money.
If not, she will be working and making her own money. Okay. If not, she will be strategic and look for another man who will be a provide. Okay. So who do you go for as you? Oli alina obudde bungi akwagala nnyo akufiirako is always there for you. Manage money rules life. Era oyinza okwesanga nga ngenze n'oyo abeera busy. Kati ate munaye fe abakazi oba twabaki. Kati nno ne mugattako. Wenkomye otegera ndiwo. Okay. So nano n'atalina sente n'omugattako. Kubanga oli tampa time, ate n'agimpa, ate n'ampa ssente. Kati omusajja balina okubeera nga balansinga oba nga ali average nga bw'oba ompa at least nfisizaayo obudde. Baba ffenna tuba twagala time. Abasajja babawoza bali bize ogenda okwekanga mbu alina abakazi 3. Nga gwe batana bakufuna maybe tomunyumira whenever he's around you muyomba, maybe you're this, maybe you're that, you don't bring the vibe out of him. We can talk about it ne tukisolvinga then ogenda eri onoonye omulala because naye abeera alina imperfections. Era naye bw'anaabeera boring ogenda ng'ofuna omulala. Bo bajja funa omulala paka abakazi batugamba abakazi tuli tusinga abasajja obungi. Kituufu tuli bangi naye munnange era ogenda okubalabalamu ng'era omusajja omufumbo aganya okulekawo omukazi we nga bonna bakozesa bukozesa. Ng'amaana addayo wa mukazi we. Ako kankutula omutima. Sit no dating Omufumbo nedda. Mama, who do you go for? Me personally, guy atampa sente. Nga ayina obudde bungi nga ne wano wazze naye akuteesawo yo akuwerekeddeko buli wodda naye nga talina kyavaamu. Wajja mu kyalo nga mulinayo emirimu bakumanyi nti banaye faadi wuuyo yakima amazzi. Nze naye ono nga togenda n'omusajja wange atalina budde. Talina budde naye nga buli kye neetaaga nkifuna mami. Obudde bwe tabumpa sigamba nti talabikako yadde naye ng'alabika katini. Naye nga buli kye neetaaga nkifuna. Bambi nja kgenda n'oyo. Naawe ogatteko oli? Asigenda kugattako mulala. Tubeere serious. Like serious. Nze kye nsinga okwagala kuba bulungi. Nze njagala nnyo okuba obulungi. Kati gayi agenda okumpa obulamu obulungi gwe ngenda okuba naye. Oba talina budde oyagala nnyo kuba olina ssente ge mazima because we all want to be in the good life and it's you men to make for us that life. Kitegeeza kintu mulina okukola osobola okulaba ng'ontuusaawo wempulira wenjagala. Yes, musobola okukola ababiri. Gayo natalina ssente naye ng'alina ebirowoozo ebirungi. Agamba singa nfuna miliyoni 2 bwe ziti nkola saaluuni n'ensala 2 tufuna ssente. Anti kati asobola ogamba nti singa nfuna ssente bwe ziti naye ate nga tali mu kuzinoonya. Ate akubuuliddeko naye ng'ali mu kwogera bwogezi nti singa nfuna togenda zironda. Genda onoonye ssente. At least oŋŋambe nti omanyi ninawo ssente bwe ziti tutandikewo ka saluuni k'enjala tulabe bwe tunaakola ne bwe tuneezimba. Osobola ogumiikiriza n'oyo gayi ne mukola mpola nga bwe mwezimba. Naye gayi ng'omulaba talina kiddako. Ali actually ng'atunuulidde nagwe kuba naawe okola oyinamu akasente k'akatonotono ate ng'ayagala kusaba gwe. Ate nga naawe toli bulungi va ku ebino nti waliyo abakazi abakulu abo balina ssente naye nga naawe oli muwala muto oli mu mbeera yakweyiya ate nga gayi talina ssente talina bwongo buzinoonya. You don't. Wow. Fe abakazi omugaso gwaffe us women what is our role mu bulamu bw'abasajja? Byawandiikibwa ne mu Bible nti omukazi alina kubeera homekeeper. Okay. Just nti ebintu byakyuka abakazi ne batandika okugenda mu field ne batandika okukola naye nga buli kimanyikiddwa nti omukazi alina kubeera waka ng'alinze mwami we amutegekera emmere kulabirira baana kuzaala kulongoosa waka. Nze mpulira n'abasajja nga bagamba what do you bring to the table? Yeah, true. It's a question from men nowadays to us girls. What do you bring to the table? I'm a girl, like, no. Excuse me, why did you bring me in your house? We sit to clean your house? Osobola gicleaninga nga nze? But we have maids then nowadays. Don't bring me. No, abasajja balowooza nti bw'obeera ewaka n'ofumba n'oyoza engoye you are doing nothing. Oba tolina ky'okoze. But in actual sense you're doing nothing. Excuse me? Yeah, you are. Because everyone can do that you're doing. But what makes you special? What makes me special? As a woman. Kati nno waliyo omusajja nga ye agamba njagala omukazi ng'abeera waka. Anti abasajja be bano abedda. Abasajja abedda batakkiriza abakazi genda obulamu. Yes. Nga omukazi amuwa buli kimu ky'ayagala ng'abeera waka. Could you accept that life? If a man is to put you home ng'akuwa buli ky'oyagala nga tokola nga bakusomesa abazadde bo. Omusajja awo omukazi olina okugamba nedda
omusajja baba ndese waka omusajja alina sente z'abakuwa obusente obwo kwotandikira okukola ki okugatirira ngago omukazi nofunayo oba obukoko n'obuteekaawo oba nofunayo akabizinesi n'okateekaawo awo naawe n'otandika okuyingira field y'okukola naye nga ssente omusingi ogugjeewa waka that is kyova bakubuuza ekibuuzo ensangi zino what do you bring on the table tebakyali ku bino nti nomanyi okunyiga ettooke munnanga ofukamira munnanga omanyi okozesa omanyi ogola akakindo buno obwedda buno abakazi nga bakola okimanyi abakazi kati bateekamu n'abasajja sente abamu naye nze sisobola mirembe sente yange abakazi bakola kati ngosobola omusajja sente yange teri bonsajja I can borrow you money but I can't give you money mbunga nkwegula mbonjagale bakazi bangi abawoze babba baabwe nesibuliranga tebasasula naye tujja basiba tubawola sente bwe mutusasula mu abasajja mujja nogamba mpolayo ku ssente bwesti nenzikuwa n'otazimpa tujja basiba nze nkuteekayo ate nenkwejjira ate netuddamu obufumbo netuddamu obufumbo netegera nti otasasula ssente za mukazi ate tukusiba but anyway it is beautiful nesobola kuwa musajja ssente nga ninganga ate amwegula kyekyo bakirungi ekyo but I can whenever ngoli mushita I can borrow you money that is if I have nana omuwendo gwenkomako kuwa kubanga ate ffe tulina omusa tufuna nnyo ssente nyinza okuwa ennyingi n'ombuuza ate nazijeewa abamu batugezesa era 5,000,000 awo nga weeyogeza nyinako kumba akubala 5 zino wazijeewa mulimu abakazi abali supportive nga badde ajja nga ayamba bbaawe nga bakyali naye waliwo abakazi abasupportinga abasajja baabwe wano mu bwavu gye bali bayita abakazi baabwe bamami nga omusajja ayita omukazi mami bulijjo nosikigenderera nosigamye nti nawanga bbaawe akuyita mami noisoniwe tusaagamu but women are there yeah true ng'ayambako ku bbaawe osobola muyambako omukazi ebintu ebisinga yabikola katugeze nga tuzimba omusajja asasula abazimbi ataddemu ssente semiti aweddewo ennyumba gyazimba y'abaana baffe awuse semiti muleka obusawo obubulayo nti babuleete 10 it is okay nti kino kyemuzimba kyammwe noba sigwa agenda okugabeeramu but the kids will be there that is beautiful to you what is our rule mu bulamu bw'abasajja to me abakazi tuliwo okuwabula abasajja agamba gwotegeeranga nze tebawabulwa naye ate singa Mungu aba kusasidde nakuwa omusajja awabulwa nze kyenzikiririza mu mutima gwange nti abakazi ffe tuzimba abasajja omusajja ne mu planning let's do this nga kale nga mukwataganira wamu kyendaba nti gwe mugaso gwaffe abakazi kuyambako ku basajja baffe kubanga era olaba omusajja akola kuwasa kankole n'omukazi okitegeera kati omukazi bw'azaala ate neyeyongera okukola nti ate abaana banaalya ki kati that is baana bagenda kusoma otogera kukulaakulanya ffe abakyala ntulina okukulaakulanya baami waliyo abakyala abalemerwa okukulaakulanya abaami baabwe era kiva ku ki nga omukazi bamuwasa but life is the same yes to yes bakyali muzigo entebe ezo zikaddiye ekitanda kyekimu life is the same naye ate awo ensobi ebeera nno ku mukazi bwe mubeera nga omusajja yakuwasa naye nga tewali nkulaakulana tewali nkyukakyuka ensobi ebeera ku mukazi kuba abakazi ffe tulina okuwabula abasajja baffe nti munaye ofunyeyo akasente bwe kati tugule entebe tuteeke mu ntebe yaffe tuteeke mu nyumba yaffe abasajja bo tebabi actually n'ebyo ebintu by'omu nyumba abasajja abasinga tebabifaako naye ffe ng'abakazi n'omugamba oba bafunyeyo 5,000 tugule entebe tugule kateni ene ennyumba tugiveemu tuwezeza abaana 2 tufune ku nnyumba ennene naye n'osanga omukazi abaana 5 bakyali mu single room yaabwe gye baasookeramu nsobi aba ku mukazi kuba abakazi ffe tulina okuwabula abasajja baffe ffe tulina okubawabula naye nga waliwo abakyala bo abalemereddwa okuzimba babba baabwe are they there gyebali anti kakisinziira n'omusajja gwe wafumbirwa naawe yafumbirwa kubanga waliwo omuntu gwofumbirwa ng'ali ambitious kati gwe omukazi bw'obeera nga weegomba in fact kiva nakukwegomba gwe omukazi obeera awo n'ogamba entebe ennungi omwaka ogujja ndooza tukyuseemu tugule eno entebe n'ogamba omwami nyina waaga 2 naawe leetayo 5 tugule ki entebe kati bw'obwongo oba tobulina okukulaakulana kuyinza okukola ki ate nze ndabye n'amaka mangi
amaka mangi poloti eriko ennyumba ey'amaka mukazi nga ye yasooka okukola ki okugula oba okwogera mwami tuguleyo poloti tuzimba amaki amaka abantu abasinga basuukira mu mizigo mukazi wali abaami abazimba ennyumba zaabwe n'amala ozimba n'afuna omukyala naye ng'ate be batono naye ng'abantu abasinza abatandise mpola era ogenda okumubuuza mukazi yeyangamba ngulaawo munange nengula wati munange watukoledde business mukazi yangamba ngitandika eyo yangamba and this is where we are now kati kiba kugwa omukazi nga obwongo bwo bwegomba nga n'omusajja wo asobola okuwuliriza watwogera ku bino nti ffe tuzimba abaami and everything bunafu bwaffe ki bwe tulinamu ngaffe abakyala obutulemesezza maybe okulaba nga tubeera happy mu bufumbo because the few women I've seen one thing I believe in nti abantu bangi abali mu bufumbo nga basanyufu gye bali bangi naye the few we have seen abavaawo ne bakabira ku TV ne bagenda ne balopa ku mapoliisi ne balopa mu bachairman what is failing us ngaffe abakyala abamu abalemeddwa mu bufumbo muna abamusajja kiba ekizibu kiri ku musajja waliwo abasajja abatawabulwa nga ye ogenda mugamba ekintu tasobola kukikkiriza tasobola kukuwuliriramu ye kyayina ku mutima kyekyo yafuga yakola kugamba enkuza gye babeera bamukuzaamu tebanungi nze ngamba n'ekirala abakyala naffe kale tuviirako abasajja bano okweyisa bwe batyo nti we are so emotional kati obeera omusajja wamukubidde emisana n'atakwata oba kitogikwata nadde waka otaddeko eri face kutandikira eri lwaki tewagikutte tutandika ebirala kati omusajja kiyinza omukola ki ayinza obutaki abasajja nti kati bo balaba instead of changing you he will change the person. He will just get another person who will give him peace. I love that. Instead of a man changing you to become what he wants you to be, he changes to go to another person. He goes to another woman. Kubanga he thinks this woman is different from you. Tigoyomba olwokuba sakuti simu nenzije waka obudde nga buzibye oba saasuzeewo abamu abasajja gamba so omukazi yambuuza nasuzeewa mu nyumba eyange abasajja there's no right tewali mukazi anabuuza musajja nti wasuzeewa bayitirivu babikola. But is it wrong? Do we do it in the wrong way? I think it's kangeze wrong. Okomyewo ku machanda I'm like sebo wasuzeewa kulikayo bebi gye wasuze omusajja mugambe esenga afunye buzibu senga ono mukambwe atayagala kugamba musajja nti sebo wasuzeewa ekisoka eri nnyumba ye abamanyi nti gyeri abamanyi nti akomawo okitegeera kati buli lwajja n'omubuuza ovaawa abeeramu nakiri sebo mu nnyumba eyange esenga tuwulira enyumba eba yamu naye jjukira gwe aba yakuleeta buki buleesi wadde oli mukazi we yanti yakuleeta mubeere mwenna mufuuke omuntu omu awo n'afulawo wammwe naye kati bwajja like ku makya bw'oba nga toyagala kulwana naye use psychology be positive. Tikyake kubulya Masaka lyavuddemu kati myezi 3 bakyali ebaliko ekinya kigenda leero kozze kwemu ndowooza nkijja kudda ku 3 kulikayo ekyo tekimunyiiza kale senga nja kumugamba nga bwento leero kozze ku 3 ndowooza enkyokomawo ku makya siddamu ovaawa tekikuluma buli wamulaga pain yeeyongera okukola ki but nowadays women do this oyingira ku makya nange nga nkomawo ku makya eyo open marriage Jerry, I love it. Abazungu. No. Kati it depends. Omusajja bw'atandika empisa. Omukazi n'agamba okay, do me, I do you. Yeah, true. Nenga jukira omukazi ni most cases abakazi bufumbo. Abasinga okufiirwa. Ne Professor Obijawa. No, like seriously. Tutudde tuwuliriza yesebo. Kyokka muto. Kyokka yabulirira faba. Nange ndi muto sorry. Abasinga okufiirwa. Kuba ojjukira ogenda nyumba ogireka nyumba omukazi njafuna nange omuntu ayina ennyumba. Agifulira. Sikyabuna nti kati jjukira gwoba ofumbiddwa oyinza oba ng'ozadde abaana baaba. Babiri. Kati omusajja abeera talina na evidence. Nti yazaala. Okujjako ng'amaze okugamba nti nakola ki nazaalako babiri. So kati gwe omukazi olina okubeera nga olina mukakkamu nnyo when it comes to losing your marriage. You work hard not to lose your marriage. Not to suffer. There is a difference. Okay, tell me the difference.
there is a difference between suffering. Uganda abantu banga bamu bakutegeere. Otunuleko neeri, otunulidde bali bagambeko. Kati bwoba like abakazi bwonoba ebiseera ebisinga bwoba tolina plan B ngeri concrete nga tuwa planninga bulungi biyinza okukuba ate n'oyo yokola ki kuddaala. So I don't support open marriage. Nti omusajja bw'akola kino nange kankole ki Kankikole. Era kyobulanga abakazi abasinga bwaba babikola making sure nti omusajja takola ki tategeera kubanga omusajja wategeerera amaka gaba gakoze eki I saw Shirley Matovu ku kyoyogeddeko on TikTok. She was doing live. Nagamba nti ye yagamba okuva wano Thaddeus yagamba kanewe time nenfuna olubuto mwezi gumu nengula ettaka natuuka okunoba nga sigenda mu kazigo sigenda wa maama wange nga ngenda mu maka gange. Plani gyenjogerako olina okupulaninga nomanya nti wendaga sigenda kujulirira wenkola ki wembadde. Kati you are free to do whatever you want if you want to compete with your man kubanga okimanyi nti gyendaga walungi okusinga wa gyenva. So abakyala batuule tebanoba bw'obanga oyagadde okunoba ola plan onobera ku plan obenga weetegese oba si ekyo bw'oba oyingira obufumbo tandikirawo plan nti essaawa yonna obufumbo bukola ki bugwawo tandika ku planninga tuleke obusente bwo oba otandise ka business ko oba oguze ka political kyobulanga ebiseera ebisinga omukazi bw'anoba owulira nnyo bakazi women are making secret investments while men are making secret families. Kati oyinza okunoba omusajja omukazi n'agenda saba alina n'emizigo gyembadde simanyi oyo omukazi yayingira akirina muki obwongo nti bw'oyingira ng'oplaninzi nti wano wentuuse ayi mukama essaawa yonna wakola ki wagaana. Kati kyobulanga abakazi abasinga babonabonera nnyo omufumbo nti ayingira talina plan bitalina waanadda kati ate n'agamba kanneweyo emyaka emirala egy'okubonaabona nsobole okuplaninga okunoba kwange okitegeera. Naye nga ki ekisinga okunobya abakyala? Obudde kale kano ke kasembayo ama ki ekisinga okunobya abakyala ensangi zino mbeera ki esobola olemesa? Mbeera enkwatagana wakati kubanga obwensi tebukyanobya abasajja tebukyanobya abakazi osobola kunoba kubanga omusajja yayenze nze nange ngagamba nti awasiza omukazi owokubiri ndozera okukokwenda ensonga naffe tesobola tugeze awasiza otegedde okyusaamu kyawo bagambye banyiiga of course tewali mukazi amanya nti omusajja wange yawasiza omukazi owokubiri n'atanyiiga onyiiga ng'omuntu naye nayo onyiigira waka naddala ng'olina abaana omunoonyerezaako omukyala gwe babalese njagala nemmanya mujja wange wafaanana nze mbasaagala nnyo kumanya nze njagala nendaba how do you live your life how do I move my life nemmanya biki ebiyinza okuba nga byamusikiriza nengamba it is not me kansigale wano bwendi bino just yagenzewo byakaseera this is plastic nze sisobola munaye kulondoola musajja oba kunonooza mukazi gwaba yawasizzaako kumanya kumulaba simanya afaanana atya yaki bwe nkimanya nti yawasizza n'omwanga omuntu naye nenkikiriza ku mutima nti munaye omusajja wange yawasizza omukazi owokubiri era bw'aba akomyewo omwaniriza n'atuula ewaka bw'aba takomyewo omanya nti munaye tasuze wano agenza asuze eri wa mukyala we oba toli musanyufu nti kikusanyudde naye ate si nsonga esobola okunobya ate nga tagambye and you've gotten to know nti ddala emukolo gwabaddeyo oba kisi mukolo naye nga yafunyeyo omuntu kinyiiza saagala nnyo omuntu yeewakana kintu kyemmanyi nti kituufu takinyezeeko naye gwe mu mutima gwokitegedde oluusi okijja mbaganda be okitegeera okijja emikwano gye obujulizi bwe buli obulaga nti yawasiza omukazi biki biki oluusi bakoze n'emikolo naye ate ng'ali mu kwegaana tekiba kirungi sikyagalira ddala era saagala kunoba saagala nnyo kintu gambu nsibamu ebintu byange nentambula nengenda saagala naye nyiiga ng'omuntu kati gwe tosobola kukunobya ekyokwenda ki ekiyinza okukunobya nga tugenda nze omusajja nga akutokyalinga akuba physically and mentally awo oyo osobola okugenda ate gwe ekyo kiyinza okukunobya omusajja nga takyalabirira maka ge kati mujjukira mu butalabirira maka ge obeera mentally disturbed physically and financially obeera toli stable otandika n'ofuna stress
kyobanga omukazi tolina kuyingira maka ng'olingalo ki ngalo bulani naye omusajja essaawa yonna omusajja akeera ku makya n'agamba ngenza omwezi gumu n'atadde ogenda beerawo ki tusiibule Hajjati tumirayo 2 3 nuza n'omukulu omutumirire ddala oba erinnya olitugambe tulabe gyali yemanyi ntumiddeko yemanyi muna tetwakola mulimu ki akimanyi nkola mu stationary na stationary yange eri awo Mengo nga ku Muteesa University waawe bali kukola mukulu toyogedde erinnya gyali yemanyi omukulu gyali yemanyi tanakifuula official asooka kimaking official kyakulya tula iswe kale tumira nani omulala ntumira sister wange nagawa Shaddi ali eyo Kawanda mwagala nnyo omukyalo oyo nentumirako ne mama wange mulwadde naye nsaba aba amusuuse katusemukize mukama amusuuse inshallah tumamma omwami yani amanya tugende wali omwami wange ampita musomesa yesigambye nti akuyitaani ekyo kye tuba tugenda nakyo akuyita musomesa mutumidde nnyo nti mwagala lwaki akuyita musomesa anti ndi professional teacher wow that is good you're a teacher n'obwongo mbulabye nga bungi seka no like seriously thank you yeah seriously not in the joking way yeka gwotumiddeko ne mama wange mukyala Nambiru Magina abeera Wembirizi ne baganda bange bonna Luwaga okay TikTok handles zammwe buje ziri babanoonyeeko babalabe nze Winnie TikTok WENEE nze Winnie okay ndowooza bye gegama TikTok handle yo TikTok yange nkozesa Mariam J 99 okay ate mujjanga munsaba ennamba zaabwe ez'essimu mutegedde nti bonna balina abantu baabwe ate tebalina bye batunda mwagala bizigo mwagala ddagala simanya bya biki ono atunda station ebintu by'amasomero abaana badda ku ssomero gende Mengo ojja mulabaawo omuwagire oli musomesa munaba munsaba zaaki mwegeziwaza ate si musomesa bokka manyi n'okuzannya firimu manyi n'okuyimba ndi vocal artist thank God kuandika scripts za movies short stories anything kati gwe kyamwakwetaaga akakati nga tugenda teekateeka y'akayimba kagenda otujja wano ak'omukwano njagala okwebaza ttiimu yange yonna gye tukoze nayo lunaku olwaliro Simon Kabaka thank you so very much Shafik Semanda love Mita love Shafik Semanda I love you very much love to you Anuwa thank you very much as well you're always here thank you for always standing for LNL Fahad webale nnyo nawe mulimu gw'okola tutusaako abantu abalungi beba tugenda berekereza tomorrow is a Monday saa 12:00 nja kuba ku screen yo atutusubwa ate muguloka tukole tubeera banji but it's always a show kubanga tubazaamu amaanyi okukola this show is going ejja kuba yeddibwamu ku lunaku olwokubiri ku YouTube channel ajeri nabagamba nsomesa abagala okuyiga okutimba ate nga ntimba emikolo nsangibwawo kitebi ku star muje ate tubeeko kye twekolera nga ffe abakyala kale ngenda berekereza ate musule bulungi we meet tomorrow ciao.